Government tewagira bamenyi b'amateeka era tusobola gamba nti gavumenti yawagira Allen Skin ate nga gavumenti yemu yamusiba ennaku ezitanawera na myezi 2 nemuweereza eruzira ate kooti netukola ekibi ate nemutta. So gavumenti tewagira bakozi bafujjo. President akkiririza mumenyi w'amateeka n'ebyalwana nabo mu nsiko abasibye emirundi egiwera. Sibwe omurundi ogusooka nti president yasobola n'okusiba omuntu nga Mike Mukula ayagala NRM, yasobola okusiba General Jim Muwezi eyalwanirira eggwanga lino, yasobola okusiba Honorable Minister Alice Kaboyo n'abantu bababe bennyini babadde n'abebbanga eddene abasiba baba balina ensobi. So nsaba kooti nga bwe mugenda obutawa ababeiro ababa eza PDM ababa embizi z'aba PDM n'obubuzi bw'aba PDM ne balabalala nabo tetubawa tukirize omuntu amenye omusango asibwe era akangavulwe. So nga mpita mu kiragiro kyekimu nsabye Minister wa Internal Affairs amenge sure nti bana abavubuka bakwatibwa n'ebibinja bikwatibwa bajanjabe buvunanyizibwa bwabwe kati okujanjaba abantu be babyeko amasimu wamu n'abantu be bakoseza baleetedde obuvune. Kimala effujjo limala enjaga erina okukendeera era abavubuka bakubiriza abayimbi muve ku njaga kuba wonywe enjaga n'ofuna ekibinja ky'abantu 20 ne bakuleekaanira olowooza nti gwosinga amaanyi mu Uganda. So abayimbi bonna nga sosodde oba ogwe Palaso oba gwe Allen Skin oba gwe Bobby Wine kasobera ng'okoze effujjo tewali ali waggulu amateeka niwembeera nga nze promoter n'enkulanga nga sikusasudde nawe oli wadde mbokumpaabira. So tulekerawo okola effujjo ekimala kikola ki kimala tulina okukwata bano abaana n'omukono ogw'ekyuma otherwise ensi yaffe ejja kubeera nga Jamaica oba Haiti. We can't allow that honestly. Abaana bato balawanga nti bano ganga nti eno n'otambula ne flaga n'omulala n'atambula ne t-shirt. Do we have a government within government? There can only be one government at one given time. Ekimala era mwana obugato bugenda nnyoka bammene ate nga bunyokera ddala ku bantu abatuufu. Empulukutu za misota ani ffe byo tetubikolanga era mbadde nagwe njogera naye ne mugamba mukubire osiwe Jinja Road n'emiriraana baayo ffe twakola ekivulu kyaffe twakyekuumiranga baniga ne Uganda Police. Naye poliisi etujulira tewali n'essimu tewali yabula n'abantu babakube ku masimu naye nga te bubula baba bakimanyi n'obinabba bwa buzoole. Kati nze ndowooza kiba ku nsalawo y'oyo omukulu yenna aba azanye bw'atyo. Kyatula kuba mu ngeri gye ndabye Balamu agamba ddala kati naffe we tuviirayo kubanga eno bizinesi ffenna tukwatako tuyamba nnyo ffenna abantu bangi kuba kati abamu banoonye security entuufu kubanga abantu bwe bajja ne balwanira mu kivvulu kyo oli kyagambye obuzibu bubeera ku yategese kivvulu. Abantu bagenda tandika campaign bayita abayimbi mu campaign zaabwe so omuyimbi togenda muyita ajje Buzimbu yekambu ne bakanyama 2 simanyi 5 ate okujja n'eggaali emuggale. Kati nga olaba mukulu katugeze mu Saba wagenda waba Museveni agenda kwogera ewantu amagye gakola ki negabeerawo. Kati n'omuyimbi bambi wekiba kubanga tukolera mu bantu direct otunulako wano n'olaba Bobby oba alina walaga alina bafuutuso webale nnyo kakati naffe tubeerako n'abafa batuggalamu. This is street byanjawulo lingi ne street byanjawulo. Nze mbadde nteesoba babawemu beekube si mulingi kuba bamu batebajja sobola naye kati bo bafune be bagana basobola. Kati ffe nga ffe batayagala bali eri babiyingiremu tuyinza obyemalira wama bakulu baffe Uganda Police n'abasigadde tubyesobolera tujja kwogerako n'abakulu abamu batuwe go ahead tukiringa ghetto. Kamili musajja muniga akale Kamili nenze onaona wembasanga era mbabongera mu kitiibwa ekyekitalo batusinga katenzo oyo Palasa nsinga nnyo kale oba nnyo oba njogedde bubi naye nga nsingako ndowooza amaze wa mindashu emyaka egisukka mu 10 kazi nange nabe nsinga buli omu alina owamu neki ekitiibwa naye bizinesi okujonoona kafu. Tukirize Palaso yatandika olutalo olwo kubanga yakuba Alien biri ebiseera ne bibaawo era naye era kimanyi byamukosaamu bantu ne batabeera ku saidi ye then Alien kitali reactingangako tavangayo n'akuba muyimbi nti wuuno kati kiri eri bo kutuula wansi oba nze kyenyinza okugamba nti wabeewo promoter Balamu Abitex abantu baneno mbeemala eggoga
mbategekere battle bemale gugga mu ndongo ebikonde si supporting. I don't support kugenda mu bikonde cause mu bikonde era you're promoting violence. Ate mu bikonde oba oli mu kubuza music violence oyo omulaba osobola omukola naye ajja kukostinga. Kitegeeza emisango gyo ne gundi ne figures tebiggwanga just musonyiwa omukulaba nti ali hambo bambi talinawo kahiti neŋŋamba ate kati okumuyamba ate biki nga ndaba n'okumuteeka mu kkomera bagenda agenda banenga singa nakwata ne musiba ne bino byonna tebyandibaddewo. Omuntu Palaso yanditegedde nti nno bakusiba buli kyangira ku muntu bakusiba ate alien yakava mu kkomera. Alien yakava mu kkomera ate alien yakubye oli ye yakoze ensobi. Ebyo Crystal Panda gwe tulina okunenya eyabikoze sure abadde ya Crystal Panda nze sinenya bayimbi because omanya abayimbi bano tebakwatagana obayise okuyimba time yabwe y'okuyimba batadde ku stage time yemu. Oyo alien olunyumiza toddamu na kunyumya bisitole bya alien gwe mwana alien oyo ayina nnyo leyo mwana just beetaga discipline singa babeeramu ne discipline ne baba nga bewa respect ye yabadde coincidence bo bombi okumiitinga nze nali search planning ng'omuntu ankopi yabadde alinayo shembale n'entebe so bwe twayogeddeko ku ssaawa awo nga 12 naŋŋamba blood ngenda sooka nkube nemeke sure toggalawo nzija nyina okujja ate Palaso bwagamba ekigambo ki aba akikola kati aba yakalinnya ku stage atandise oli naye n'atuuka mu budde obwo ssaawa eyo nga 5:30 kati gwokola ki era ali nade sinakyamuga najja n'aparkinga kati nze nadde sebe wa parkinze omwana nankonako naŋŋamba Panda ali na parkinze maaso ga mmotoka ya Palaso nentegerawo nti wano wagenda kubeerawo obuzibu kubona bwamala oyimba ng'otadde emmotoka yo mu maaso ge ate temukwatagana kitegeeza ajja kubeerawo kubagana okwekuba so kinakuze nentuukirira ali nenva ku stage nemwegala ne mugamba mwana abana abandi bayinza ofiira wano nyambo gye emmotoka maaso gono amala oyimba mirembe ave wagende kumbe abaana bazze bamuweweredde mbu yabogeddeko ng'ayimba alina gyabadde performing oba mu nkuuko oba eri ewanko bebe n'abagamba bino by'abaana anafrisayo gyakuba kati ngeri ng'eprovoking abaana nga kyabaluma dda ndowooza nga banoonya bali mufunira kati Katonda nze omukisa gwankutte bubi ne beefunira awo nga bulijjo bamunoonya bwe yamaze natula ku boneti ya mmotoka ye n'atandika abaawe kati ate bafaani be nga bamwetoolodde oluyimba lw'amaanyi batandika ate Palaso ali eri ku stage ayimba kati Palaso olwatuuse n'akuba bino by'abanene n'atandika ebyabanene simanya bajja kukwata okubira abanene. My God, abaana ba ali ne balumba stage lwaki atumanyira mujjeko mike kati omuntu azze okuyimbira ate gwe omujjeko mike obanga atute side eri kati aba amalizo yimba awo wansi ku stage ne batandika okwekuba backstage ne batandika okwekuba amagye ne gagezaako batawuluza naye Palaso kyemwebazaako nti bafindinze ways of okubejjako ne bagira emmotoka yaabwe ne bavuga ne bagenda which era kyemwebalizaako nti yakikoze singa ate abakusigalawo ne bagamba nti kati katulwanire ddala byandibadde bibi omuntu yandibadde ayinza ofiiraawo but alien yazze n'ayimba bwe yamaze oyimba nze ng'omuntu abantu badde bakyayingira naye baawulidde ebyo ne balekeraawo ne ŋŋamba sika ssente wabula safety y'abantu ekivuluka nkiggalewo nga nkyayi n'abayimbi abatannabata kuyimba wazeemu ne bakulako ku ssimu ekivulu nga kiwedde webukeeredde alien njogeddeko naye ava kunkubira mwana boy ize manyi kati oba nekyaliwo n'agamba ize oba otegeerera omwana ize naye obimanyi so naye ankopingezaako mukubirako nga takwata think amasimu mangi buntu bamukubire nendabyeko beerumbye ono alumbye ono ebintu ebyo si birungi sibiwagira mwenna mwabadde bakyamu mubadde mulina obuzibu bwammwe mwandyerinze eyo ankopi bwowadde obuzibu n'ono ng'okimanyi nti bw'onaayimba bwo kijja muyisa bubi tewandikikoze naawe ono wandibadde omuleka n'otadda mu kuyimba bawe baweeri era kyensazewo ng'omuntu so ategeka shonga eriko ne Palaso ne alien I can't do that however much that my friends sisobola because I feel like tebajja kukwatagana kale n'abenkuka babadde n'obuzibu nenkuka tewabaddeyo security niba n'abavubuka nti oera bayine obuzibu n'omuntu bo baagala kusotinga life yaabwe ensonga zaabwe mu ngeri ya street mbasaba banaye alien ne Palaso mwetondera abawagizi kuba ekifaananyi kyemusiiga si kirungi eri abaana abato abalabirako mbasaba busabe ba boy bange
jo bona babayise mugenda okuyimba naye Palaso yasose ngali ku stage ngayimba awo Alien Skin ne group ye naye ne batuuka ndowooza Palaso yagenda okuteegera nti Alien Skin ali muki atuuse mu kifo n'atandika okumusindikira ebigambo nga tebimuwoomera Alien Skin. Abavubuka ba Alien Skin ne bavaayo ne balumba Palaso ku stage. Palaso n'avaayo baleetanaaba n'okumala okuyimba kwe. Ndowooza kino kyamunyiziza ssaawa 9 ogw'ekiro naye ye nga Palaso tiyatutuukiridde eri Buloba oba Wakiso okuyingiza omusango. Kati ye Alien Skin aguddewo omusango. Palaso n'abavubuka be omusango ogusooka gwa malicious damage, eyokubiri kubanga agamba nti waliwo ebintu byabwe gye babbye, omusango gwo okubbisa eryanyi oba aggravated robbery. Tugenda kukola okunoonyereza tukakase kiki gye babbye nga fayiri yaffe wedde. Tugenda kunoonya bano abavubuka tubakwate tubatwale ku mbuga z'amateeka. Naye ekikulu twagala kukubiriza bano abavubuka anti bo tebali waggulu w'amateeka, bonna amateeka agatufuga gabafuga. Oba oli yakulumbye ku stage obadde oteeka wakututuukirira poliisi noyingiza omusango ogwo. Kati kuvaayo eri nga ndogama tulina amaanyi ngenda kozesa kifuba gw'ojja kubeera mu nsobi. Wenjogerera kati tewali gwe twakute, tewali ali mu kadukulu kaffe, naye ekiseera ejja kutuuka ng'okutonyereza kwaffe guwedde tutandise okubanoonya tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka.